Jatango moya tuse Yewabera wenjawulo Tatango moya tuse Yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Nsanso balaba ku Omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyo n'eddoboozi lirenze Omumbejja wa Yesu enikesen nga nebaza Mukama nti annonze nate okwogerako eri abatukuvu be si lw'amaanyi si lwa buyinza n'olw'ekisangulumiza Mukama. Mwasize mutya era mwasibye mutya buli omu n'akadde ke gy'ali weewaawo nange ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama nti ankuumye atampadde akakisa nate okubeera omulamu si lw'amaanyi si lwa buyinza n'olw'ekisa tugulumize Mukama. Yes, omupya eyakateegeteeko mukwano tusanisa kulaba wano ku Omumbejja wa Yesu tubaako na kigambo kya Mukama kyeyalingirako munno tumirako munno omugambe jangu tosuuwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Teweerabira mukwano mupya kulaba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, subscribinga kona ku notification bell. Mukama ajja kunkolera obulungi ogenda kuba ofunye obutuuze awo ku mwanjo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukadde waffe owa buli lunaku, yes, nkwebaza webale kuddingana buli lunaku, webale kuyimirira wamu nange. Sina kye nsobola kuwa naye nsaba Mukama akunkolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tugguse n'omutwe ogugamba nti tetutunula mabega, don't look behind. Mulokole mukwano, wewe obadde otunula emabega, kiki obadde otunuulidde, kiki obadde olowoozaako, obadde olowoozaako ku kutunula emabega, obadde olowooza ku kuddirira? Nedda, tokkiriza kuddirira mabega. Akumpeera omukisa Mukama nga tuyiga omwoyo wa Mukama akulembere mu byonna bye tugenda okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. And the cities were on fire. Mukama n'alyoka azikiriza ebibuga ebyo byombi n'olusenyi lwonna n'abantu bonna ababibeeramu n'ebimera byonna ebyali ku ttaka. 26 Lutti yali akulembedde naye mukazi we yali amugoberera n'atunula emabega n'afuuka empagi y'omunnyo. Kinakuwaza omukyala bwe yali obuliro gubumbujja when the wife heard of the fire, yali yasimbawo ndowooza olutooke lwabo he had his own things omutuntu bwe some small things and he said my things have gone down. babagambye mudduke temutunula. They told them to run and don't look behind. naye nagakanengereko wakiri bwe He said, bisingira let enagala me see what is happening, how the fire is going. When she looked behind, empagi y'omunnyo gyerimu she became a pillar of fire, of salt. bw'otunula emabega mulokole When you look behind, osobola okufuuka ekintu kyonna. you can become a monument. oli mulokole You be a mulokole, kyagasa nnyo. but when you are not so important in the kingdom of God, and you are just there, era nga n'ekyalo kikumanya omwami omukyala mulokole. even your village, your neighbors may know that you are mulokole, but you are like a pillar of monument. nga balabe bakwekona kati bagwa bugwi. Others may knock on you and even go down. tetutunula emabega. Do not look oyinza okuba oli backward. mwami You may be a man. walokoka n'obaako busayidisi we weesonyiwa. You gave your life to Christ and you left your side n'ogamba behind. naye kati ke nalokoka ebyo tebikolebwa balokole. You say now I'm born again, I don't. naye otandikiriza mpola. Now you are starting to slowly ojja kufuukira bwerere empagi y'omunnyo mu makaabo. you become a pillar of salt in the house, and you be useless in the house. omukyala njogera naawe bw'otyo. Even the wife, they are telling you. banno bonyumira bagamba era obeerayo n'akantu. They tell you you can have your side thing. ojja kufuuka empagi mu bufumbo. You become a pillar in your marriage, ey'omunnyo. a pillar of salt. abaana nabo beera empagi. In your children,
when you be a pillar of salt. Obubbi wabuleka. You left safety. Naye akasente w'otudde olaba okeetaaga ate waliwo akajja nga kalinga akatategeerekeka bulungi. Now that there is that command which oyagala kataasa bw'okategeerere. you can save it and take that command. Kaleke. Leave that money. You become a pillar of salt when you go back to those ways. Kiruma. It is so sudden ogenda n'ogula ebintu balasi n'omugomyawo. to go and buy things and you come back with naye them. bw'ate omuzzeeyo balasi. Go back and take back their money. Manyi kiruma. It is so nange sudden. kyali kimbadde era kimbeerako nnyo. It has ever happened to him and it happened to him. Lwemanzeetaaga ennyo lwenfuna omuntu atagula bintu naga gwe kooba obigula. They always send him when he doesn't have money. Wafiseewo 2. And he has some balance of 200. ate tagenda nakubuuza lisiiti. And he's not asking you for receipt. oluusi n'omusaala mwali muteesa yagamba kola ate kolina musumba tufola ne busente mutini. And you say that the money gamba ng'olina ebyokuwolereza ebitwala kasi. you have a lot of excuse to take the money. naye munaku enyingi okakwata n'okamuwa. But in sadness you take it and you say this is your balance. kikozeeko omulundi ogutali gumu oba ebiri. He has done it several times. saagala fuuka mpagi ya munyu. He doesn't want to become a pillar of fire of salt. You can become a pillar of salt in your jobs. Vudde mu takisi. You have moved from that. Awaddeyo ky'attaano. You gave 5,000. Bakuddiza yalowooza awaddeyo 2. Now they know that you gave. Muluma nga twawonye naye n'okuyambuliza. Ofuukira bwereere empagi y'omunnyo. You are just becoming a pillar of fire for nothing. Yatubambi akoowa. The conductor was there. Nebwe bakutuuza mu takisi osolooza abantu nga baamu tomuwandiika ate ayingira tomuwandiika bikutabula. Even you, if they take you that Bikutabula. things may confuse you. Bakubinombo batikka lumu va Masaka mpaka Kampala ne balinnya ebafuluma. Ono yakalinnya sibe babitegeera na batya. Kati muyambe omusajja oyo tokuba mubbe omugambe That man and don't see that man. Tell that man I've not omulimu gwe ne bakutuuzaawo buyinza okukola. because if they give you that job you may fail to. Senda mukono Kampala bayingire bafuluma okyajjukira. You have to you forget. Okyajjukira yalinyidde ekigunga ne yalinyidde wano. Kitegeeza omusajja ono akoowa bambi. That man gets a lot tired. Ate gw'okozesa omukisa gw'okukoowa. Now you are using his chance of getting tired. Ak'ebiri okatutte. And you have taken his car Ofuuka 20,000. empagi y'omwana. You have become a pillar of salt. Ebyo oba abireka n'olokoka. If you left those things Totula and mabega kubiddira. don't look behind and do those things. Katonda omulungi. Praise the Lord. Mukama aleese obubaka buno. God is giving us this message. Ng'ayagala tutambule olugendo nga tetuddiridde okuddamu ebyo bye yatujjamu. He wants us to move the journey when we are not going backward to the things that He moved away from us. Tulina gye twaleka. There are things that we abandoned, Naye tuleme kuddirira kuddayo kubikola. but we should not draw back and do those things again. Haleluya. Amen. Mbwa omukyala wa Luti n'atunula emabega n'afuuka empagi y'omunnyo. Lut's wife looked back and became a pillar of Bwe lunyiriri olwa 26 Luti yali akulembeddemu naye mukazi we yali amugoberera n'atunula emabega n'afuuka empagi ey'omunnyo. His wife looked back and became a pillar of salt. Ojja sigala oyimiridde You will be standing nga bakulaba oyimiridde. and they know that you are standing, but when you are not useful, Ono omukyala yasigala ayimiridde. this woman stayed Era standing. neera akyayimiridde. Even today she's there standing Tubeera empagi ey'obweri. because that pillar of salt is there. Bagiramu. And people go and see it. Naye okuyimirira kwe kugasa. Her standing, is it important? Kyakulabirako gye tuli. It's just an example to us. Kyava agamba. Now God is telling us Obutuukirivu wajja kuba mulamu. the righteous shall live by Bwe faith. bamugaa nti ddukira mu kabuga kali. When they tell you to run to a city, Akitiza n'adduka. you just run forward.
talinda kumala kulaba ku muliro. They just don't wait to see the fire Alyoka alokoke. so that you may get born again. Alokoka tegunnayaka. You get saved before the fire. Naze naye bwe twalokoka nga tetunnalaba ku mugeyene naye tugamba bayi bagamba ofa tulokusoogera mbere katuloka okuwadde eggeena tetunnagiraba. Like me and you, we gave our life to Christ before even seeing naye Him. waliwo abali abagamba ndimala laba ku muliro. That some people are waiting to Ndimala see kulaba ku that. Yesu oyo. They are waiting to see that Jesus. Bwe tulimba. Do not lie to us. Tubadduka tetunnabiraba. For us, we reign when we do not see that hell. Bwe kiba kyongerwa nti gyeki. We said, if they say we shall see it, we will see it in the name of Eri abagamba mbu baagala mala giraba. Others are waiting to see. Mukama lwaki gwe wakola omwenge? And they ask God, why did you make the Lwaki alcohol? wakola amalidde? Why did you make the alcohol if you didn't want us to take? Bagagula ebeera emmere eri abaagala ojji. They made that alcohol for us to consume. Amalidde baagakola. They made those bananas. Yesu yeebazibwe. Amina. Haleluya. Amen. Naatera okumaliriza biki ebireetera abantu okutunula emabega. What makes us to look backward? Biki ebireetera okutunula. The things that make us to look backward. Omuntu n'atandika okuddayo okukola ebintu byakolanga. Then you start doing the things that you had abandoned, Ebikyambi yaleka. the bad things that you used to do. Mulowooza biki ebireetera abantu. What do you think? Mulowooza biki? Nawe olunaku olumu bw'olyamba nze njagala okuddayo okola ebikyambi. Olowooza kiki ekyo ekikupika? Olowooza biki? Kati tugambeko Katonda yatuwadde obubaka buno yalinga nti ffenna abali wano tewali walina kudowooza omutukuvu mulowooza yatuwadde kale wange omuntu ayinza okumpako ansera kizaamu zeeyongere mu ansa zigere nga zeeyongere. Yesu waffe yeebazibwe. Praise the Lord. Timoseewo ekyokubiri. 2 Timothy. Timoseewo ekyokubiri essuula esooka. 2 Timothy Olunyiriri olw'12. 1:12. Haleluya. Timoseewo ekyokubiri agamba bw'ati. Era kyenva mbona bwe ntyo naye sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi bwe nakkiriza ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuuma kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Wekumi nywezanga ekyokulabirako eky'ekigambo eky'obulamu ebyobulamu bye wawulira gye ndi mu kukkiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekintu kyonna kye wateresebwa okikuumenga n'omwoyo omutukuvu. Katonda omulungi yeebazibwe. Ekimu ku kituleetera okuddirira mu kukkiriza. What makes us to drop back in our faith and we look behind? We don't know what we believe. We don't know who we believe. Pawulo awandiika Timoseewo ng'amugazi mmanyi bwe nakkiriza. They are writing to Timothy. Paul is telling Timothy, lwemba sirina ssente. even today I don't have money. Ekyasobola okuntemerako eritali. Today is going to make a way. Togenda kunzibisa. He's not going to make Togenda kunyenzesa. You are not going to make Togenda kunzulupanyisa. You are not going to kubanga leero sirina mugaati ebijanja kuba nagwo. Because today I don't have bread, I will not steal. Mmanyi bwe nakkiriza. I know whom I believe. Kati ekimu ku kituleetera okudda emabega ne tudda emabega. What makes us to drop back and Okumanya gwe twakkiriza. to not know who we believe in. Olwokolebwa olitegeera Katonda gw'olina mu ggwe. When you know the God that you have inside you, Kulimbirwa. no one will lie to you.
Sani wana uruma nga empologoma. Even if the devil roars like a lion, Ojamanya si empologoma. you will know that he's not a lion. Ne wana uruma nga. Even if he roars like, Ojamanya eyo si empologoma. you will know it is just like, but it is not so. But the moment you don't know, every time the things lower, you think it is God. When you hear that there is a breakthrough, pastor has come. When you hear that it is season, then you say it is my season to overcome. But the moment you know who you believe, and you know what he says about your life, then you hear that thing that he's saying I've never heard. Let those people fall not. He's supposed to stand and look, because in your plans God has not. They come back when they are leaving. They tell us stories that they gave us something wrong. And then they are reporting to you. Haleluya, haleluya. Mbakulisaayo nnyo mu kigambo kyaffe, buli ssekinnoomu neegaseeko nsaba Mukama abankolera obulungi, era ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tusaba tufunemu okutegeera okubikkulirwa okwebuziba mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze Omumbejja wa Yesu enikese ku lw'obuweereza. Mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Mbaagala nnyo ne Mukama yasinga okutwagala. Shalom, shalom, shalom. Ndawe biwomvu kanjukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge